Balamusizzaako abantu ba Ssaabasajja, Mukama yeebala okukuuma, nze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka, nga njagadde okwogerako katono ku ssala ya Bugingo, njogera ku Aloysius Bugingo, nannyini bitongole bya Salt Media Group, nannyini kkanisa wali e Makerere Kinoni, eyitibwa mu Lufuuti The House of Prayer Ministries International, ng'erina n'erinnya eddala erya Canaan Land, ng'awandiikibwako nga omubuulizi w'abalokole asinga okubeera ow'ettutumu, influential mu Lufuuti, mu kitabo ekiyitibwa East African Book of Records, gye bamuwandiikirako ebyo. Essala ya Bugingo eno yagisabye nga yakwetaasa, ng'agamba nti waliwo ababaagaliza obubi, si ye yekka naye ne banne abalala baatayogedde. Okuteeka ekkanisa gye yagamba okuzimba ne Salt TV mu Ssaala nga kisobola okutegeeza nti kwegamba abeera ayogera ng'asabira wamu ku ludda lw'asabirako banne baasabira wamu naye, nga be balina nabo obwannannyini ku bintu bino, oba bonna abayambibwa mu kubaawo kwabyo. Kati ne wajja wabaawo abagamba nti Bugingo mpagi nkulu mu Banyarwanda abali mu kipooli kya Uganda omwo, era ne kigambibwa nti akola emirimu gy'enkizo ku lw'abannaggwanga banne abava mu Rwanda. Kati mu bumu bwabwe ng'abantu bonna era ne babeera nga bakolaganira wamu ng'ab'eggwanga bangi nnyo, babeera mu nsi mwe babeera, ne babeeramu n'ebibiina byabwe mwe batambulira. Kati waliwo ne we baagambira nti waliwo abantu abaaleetebwanga okuva e Rwanda baatuukiranga mu nfo eyo mu kigo kyo oba bakiyita batya mu kifo ekyo, era nga bali wansi wa bulabirizi bwe olw'okuba nga yabalabirira, n'ebirala bye twawulira by'abadde akola wamu ne bannansi banne. Kati awo bw'agamba nti asaba essaala nga ku ludda olumu kwegamba eriyo ye ne banne abasabira abalala abataategeerekese bulungi, kwegamba weetaagisawo okumanya ddala baani abali ku njuyi ezebbiri ez'essaala eyo. Wabula nga sinagenda mu maaso n'ebyo ate ng'era nja kubiddako, naye mbadde njagala okusooka okujjukiza Abaganda bonna ekintu bajjajjaffe kye baaleka batulambise nti ensi eno mwe tuli ey'abalya mmere efugibwa okuva mu nsi y'emyoyo. Kati tewali ggwanga lyonna mu nsi ku ssemazinga zonna litakimanya ekyo. Tewali ggwanga litalina ngeri emu oba endala gye likozesa eritalina mikutu mwe liyita okuwuliziganya n'ensi y'emyoyo, kwegamba oba okubaawo enkolagana wakati waabwe n'ensi y'emyoyo. Kino kibaddengawo emirembe gyonna kasooka ng'ensi ebaawo. Neebuuzizzaako ku munnange omu, mutaayi wange, amanyi ebyafaayo wano ku ebikwata ku Buganda nyaffe, n'antegeeza nti edda Abaganda bwe baakolanga bwe baabanga kaŋŋambe nga bagenda okutabaala, n'antegeeza biki bye baakolanga. Baasookanga ne bamala ebbanga mu bwerende abasajja, ne kitegeeza kugamba nti abasajja abagenda okulwana ne basooka bamala ebbanga mu bwerende, ne kitegeeza nti nga beeyawudde ku bakazi baabwe. Awo nga bamala ekiseera, ng'ekiseera ekyo kwegamba bakimala nga bali mu mpuliziganya n'ensi y'emyoyo, ne balyoka beegayirira omutonzi abawa obuwanguzi
era bawe obukuumi abalabirire. Ate okutabaala kwabwe kwabangamu amateeka ag'ebyo bye bakkirizibwa okukola ne bye batakkirizibwa okusinziira ku kumanya n'ebiragiro bye baaweebwanga okuva mu nsi y'emyoyo. Kati ne mu mawanga amalala genda manyaako naye era nga bamala kutegeeragana na nsi ya myoyo nga tebannagenda kwaŋŋanga abalabe baabwe olw'okubanga abalwanyi bagenda bamanyi nti obulamu bwabwe bubeera buli mu lusuubo, bubeera buli ku gundi mu bulabe, kweganga baba obulamu bwabwe nga buli mu bulabe babutwala ku gundi, banadda tebadda, nga baagala okumala okutegeeragana n'omutonzi era ne bamusaba abawe obuwanguzi era bawe n'obukuumi. Kirungi ebintu nga bino abantu bonna ne babinoonyerezaako kubanga kirizagaana tuli mu lutalo. Bwe babanga abantu battibwa ekyeyonoonere, abantu bangi nnyo mwawulidde babalirira bagamba nti nno abantu balinga 1.5 million abakagobebwa ku ttaka lyabwe mu Buganda, naye ng'ate bajja kuba basingawo kubanga ekintu kimaze ebbanga ddene nti waliwo abakolebwa abagobebwa ku mataka gaabwe ne bakolebwako ebyo byonna ebintu eby'ekibibbi n'okubatwala okuba nti nno omugaga yaguzeewo biki byabadde bitya. Bangi abatamanyibwa abatatuukana mu mawulire. Kwega kirungi nnyo ebintu bino ne binoonyezebwako kubanga luno olutabaalo lwennyini lwe tulimu. Muteekwa okufuna okumanya, tuteekwa ffenna okufuna okumanya. Kwega nti ebintu bino bikulu nnyo nti n'abaana abato basaana ne babimanya. Kwegamba nti nno singa abavubuka naddala mugugula ku bintu amawanga ge bikola nga geetegekera okutabaala. Mu lufuuti singa okuba mu rituals warriors used to prepare for battle. Mulabe abeesala emisale ne bateekamu eddagala, abeekolako emikolo ne bakambuwalanga amalubu oba embo oba emisege n'ebirala n'ebirala. Era ojja kulaba kwegamba ebintu kakati ng'ebisemba by'oyinza okufuna amangu egyo emikolo Abajapaani gye baakola ku bakamikaze, abalala babayita bakamikaze, abo abalwanyi abaabuusa ennyonyi z'e Japan, ennywanyi ezaakuba amaato g'Abamerika mu Ssematalo owookubiri. Kwega n'ebirala bingi mubeera mujja kubiraba nti nno tebaagenderangaawo nti asituka busitusi n'agenda. Abantu nga basooka ne bagira nakani ne bambala emyoyo ne bafuna amaanyi obuvumu naye ne bafuna n'obukuumi. Kyova olaba ng'ebiseera bino ensi zifuba okulaba nga zibeera ensi ezimu mu kiseera kino eky'okusinza Katonda omu mu nsi ezisinga obungi zibeera n'ebigo by'abasekinnoomu ne bannakinnoomu, monasteries ne convents nga bwe ziyitibwa mu lufuuti. Abo ne babeera nga basabira ensi zaabwe ekiseera kyonna era nga wabaawo oba okugezesebwa okw'ekika kyonna oba okusoomozebwa ng'ate bassaamu n'ak'ensusso, nga basoma n'ak'ensusso. Okusoomozebwa kwonna okw'ekika kyonna obanga ebintu bye birinnye ebbeeyi oba biki nga basaba era abantu bamanyi n'okubeebuuzaako kiki ekigenda okubaawo era nabo ne beebuuza era ne bakomawo n'okuddamu n'okuddibwamu kwe baba bafunye ku lw'abantu. Abamu ku bantu ba Ssaabasajja batwala okusaba ng'ekyokusaaga, naye tulina okukimanya nti ensi yonna kwetambulira. Abantu bonna ab'ensi abaatusooka tebaali basiru okubeera nti bonna baagendanga ku maviivi gaabwe, baakolanga emikolo, baasaddaakanga ensolo zaabwe, baakolanga biki byonna bikolaga nti ensi y'emyoyo ddala y'eri. Kwabo abalina obuzibu okukitegeera, abamu ffe tetukyebuuza na kukyebuuza kubanga waliwo ebitulaga bingi. Omanyi gy'okoma okutandika amangu okwenoonya, gy'okoma okwanguyira okwezuula. Kati bwe mukisaagiramu musobola okugenda nnyama njereere nga temuliiko yadde olususu olubakuuma. Kati obulabe bwammwe yinajja mwoyo na mubiri nga ye munywevu. Era naffe kyova olaba nti mu kumanya okwo era mu kutegeera obuzibu Buganda bwerimu
twateekawo okusaba n'okusiba okuva buli lusooka omwezi okumala ennaku 7 nga n'olwomusanvu mweruli kati nga tugenda mu myaka 3 era abatenatwegattako twegatteko nawo oli tufulumyanga obutambi ne tujjukizanga abantu kati tusuubire nti nabo bufuna mu butambuza kubanga kino kintu kikulu nnyo banange tetulina ngeri gye tujja kusobola kufuna ggwanga lyaffe kutulitereeza nga tutudde butuuzi tuzinze mikolo na kuzannyisa bigalo bisajja naye ate ne bannaffe ab'olukiiko lw'abazzukulu era baatuwayo essaala endala ennaku ezo egoba corporate solo mu Buganda egoba enkola y'okufuga Buganda ng'ekitongole ky'ebyobusuubuzi kale essaala ya Bujinga eyo bw'ebeera nga yabadde ejja eri Buganda oba n'amawanga amalala agali mu Uganda kwegamba nga naye gakosebwa olw'enneeyisa embi bannaffe abajja okunoonya obubudamu engeri gye beeyisizaamu essaala ya Bujinga eyo bwebanga abo be yajjiridde be yabadde erumbagana yasanze waliwo okusaba okw'obukuumi n'okuluŋŋamizibwa naffe kwe tukola okw'okwesabira kale yatomedde ekisenge mu nsonga eyo oba mu kifo ky'okuleeta ebyo byalowooza nti yabisabye byayiseewo biyisi kubanga essaala yonna eva mu Buganda Abaganda basaba ekyo mwami Bujinga ateekwa okimanya n'abalala bonna Abaganda basaba kati kanjogere ku babadde bagamba nti essaala bwezi temu Bayibuli mweziri wano njagala kusaba abantu abalina emikutu ku nsonga enkulu munoonye abamanyi temumala galonda buli gwe musanze mumubuuze bye mubuuza olw'okubanga alina abamumanyi n'olwekyo kibeera nga kiwabya abantu kyandibadde kirungi nti omuntu olw'okubanga omumanyi naye akumanyi tekitegeeza nti nno afuuka okuba nti yamanyi buli kintu kyonna tukolenga bwe bakola mu nsi endala ensi zetunuulira ne tulowooza nti nno zeetegese bulungi so nazo zirina ebizibu byazo naye bo buli mulamwa bagunoonyerezaako agumanyi kwegamba mu kiseera nga kino abaweereza mu nzikiriza be bandibadde abatuufu okukyaza ku buli mukutu kwegamba eri oyo yenna agutambuza nga yandibadde ayagala okuwa abantu okumanya ku nsonga eno mu butuufu bwayo era enzikiriza abantu ze balimu buli emu nga bwegamba kati awo nga wetujja okusalawo ddala kiki ekyandibadde ekituufu naye ng'essaala bwe zityo kale tuzisanga mu Bayibuli ekitabo ekyawandiikibwa abakulembeze b'Abayisirayiri nga Musa bassekabaka Dawudi ne Solomoni n'abalala bulijjo tukyogerako ekyo nti amateeka agafuga bakabaka ganjawulo okugafuga abantu ba bulijjo kubanga n'obuvunaanyizibwa bwanjawulo obw'abakulembeze ab'oku ntikko okuva ku bakulembeze ab'oku mitendera egya wansi kati bwe njogera bakabaka ntegeeza bakabaka si buli akwata byakwata n'awamba byawamba n'ekirala amakulu g'essaala gayimirira ne kuwa wooli ne ku bandi b'osaba nabo ne kiki ky'osaba okubeera ng'oli mugwira mu nsi mw'oba oli n'osaba essaala bw'etyo ekyo nno kibeera mu Europe kyemmanyi ne mu America singa kati Bujingo bamaze dda okumuzza ewaabwe ebyo tebabizannyirako toyinza kukwata mukutu nti n'okwata TV n'okwata ne internet n'osaba essaala nti emirambo gigwe biki manya nti buli ggwanga Katonda yaliwo ekifo kyalyo mwebeera ne bagenderako kino ekigaana mukirabirire ne babeera ng'ekifo ekyo bye balina okirabirira omusaayi bwe guyika mu kifo ekyo abantu bonna bokka basobola okukola emikolo egitukuza ekifo ekyo be bannannyini nsi Katonda be yagiwa kale n'olwekyo be balina n'okutangira be balina n'okukuuma abagwira abayingidde mu nsi omwo
be balina okukuuma ebisolo, be balina okukuuma ebyennyanja, be balina okukuuma ebinyonyi mu bbanga, abantu Katonda be yawa ensi eyo. Kati omugwira okujja n'osala emisango n'obulira Katonda nti bano batte bali bakole kibali ng'otoli mu nsi yo nga musalira emisango egyo ng'ogisaba. Kati bw'obanga obadde oyina, kubanga essala teyabadde ya bugingo ye ng'omuntu, yabadde y'abantu be bangi baaga nti abatukola bino n'abatukola biri mwe baani. Essaala bwe ziba zambuka, waliwo abantu abagamba nti zambukanga bimyanso. Kati essaala eyambukanga ki era ng'egendawa? Essaala zonna ezisabibwa ennungi oba n'embi ziwulirwa, Mukama Katonda aziwulira. Kakati omuntu asaana neyeepimako ekintu bwe kiti. Katugambe nti nno mubadde muyina mukama wammwe ku mulimu kwe mukolera. Kati omuntu n'atandika okujja n'agamba nti bano bakola bino, bano bakola biri, bali bakola bino, babagobe, babakube, babasindike, babakole batya. Gwe ng'oli ku mulimu gwo nga mwogera, tobuuza nti baani baagamba, baani abakoze ekyo, baani baayogerako, kubanga omanyi nti bwe binaatuuka ewa boss, naawe wennyini gundi ejja kuddira, toyagala kintu kikusange ng'ate babadde bagamba ggwe, ng'ate obadde tomanyi, oyagala nawe n'omanya bw'oneewozaako ng'obudde bukyali. Naye ng'essaala bwe zityo, kubanga kati bugingo bw'aba kiki kyayinza okukaayanako mu Buganda? Ayina ssente, ayina amayumba, ayina biki. Kati kyova olaba nti waliwo ebintu ebyo ebibi ebibadde birekebwa Abaganda ne babikola, kubanga abantu bano bebawadde obuwagizi okukola ebintu ebyo. Ne mutuuka okuba nti nno omugwira ayina obuyinza obuyimirira ku butuuti n'asaba essaala eri Katonda. Ebyo mu biseera ebyedda byabangako. Kati katulabe nga mu gundi mu Isirayiri, kubanga ggwanga lyakulabirako liina kubeera lyakulabirako. Katonda yabagamba kubeera kyakulabirako nga bwe tubakozesa ffe ndugamba nti nga bwali bwe bakola bwe nga Katonda bwe yakola bwe yabateeka kubeera kyakulabirako, teyabateekako kugamba nti nno bebafuga. Kati naye ekintu kyabwe kiri bwe kiti nti baayinanga n'eggwanga n'ekika eky'Abaleevi ng'ekyo kye kikola ku by'okusaba. Kati gwate omugwira onojja ddi olyoka okiyingiremu. Waliwo n'abalala bagamba nti essaala yabadde y'abantu ba kkanisa ye. Kati ekintu bwe okiteeka ku mikutu gya TV ne intaneti, era ndowooza ekyo nakyogeddeko, obeera otegeeza nti okiwadde abantu bonna mu nsi yonna, bonna n'okufulumya, si mu Buganda mukka, si mu Uganda yokka, si mu nsi yonna, ng'okiwaddeyo abantu bonna bakimanye, era ng'okirabye nti bonna abantu abo kibakwatako. Kwegamba nti essaala eyo bw'ogisaba, oli ayinza okugitandika ng'alina pulaani gy'agitwalako oluvannyuma, mu ngeri kubanga abantu abamu bagenda ne bavumirira abantu abamu nga baagala obbakolako obubi. Tikyovula ne gundi yasaba essaala bweti kubanga baali bamukoze bwe bati, kubanga abantu baabakola bwe bati. Kwegamba nti ebintu ebyo Abaganda bateekwa bikwata nga bintu bikulu. Kale ate awo oyinza n'okusanga ng'essaala ya bugingo yakolebwa kubanga olukiiko lw'abazzukulu lwakola eyeegoba corporate solo, era neeyogera ne ku Banyarwanda n'engeri gye beeyisizaamu mu Uganda, abantu abaaweebwa obubudamu era okusinziira ku mateeka ga Mukama Katonda bwe gali. Kale temukitwala ng'ekyomuzannyo era temuseka na kusaagirira. Ate ndabye ng'abasinze okwanukula essaala eyo babadde basajja, ate mmwe muli bankizo nnyo abasajja mu kintu kino kyonna, kubanga mmwe Mukama Katonda abawuliriza ekyensusso ku nsonga ng'ezo, kubanga ensi eno yagikwasa mmwe. Ensi Katonda yagikwasa basajja, ffe abakazi twajja kubabeera, era kyova olaba nti no tufaayo okulaba nti tubategeeza nti mulina okusaba essaala ezo zennyini zemwe, ne mwemubanga mmwe temusobola kusabira mu lujjudde, kubanga ye bugingo alina obusobozi obusabira mu lujjudde essaawa yonna gy'ayagala mu kiseera kino ensi engeri gy'eyimiriddemu, kubanga be balina ebinywa, asobola okugisaba essaala. Naye njagala okutegeeza ne mu nsi endala yonna abantu gye beetambulira ne gye boogera, ekimala nga basobola okwogera ebintu byabwe, tasobola gisabirayo ng'omugwira n'asigalayo. Mu America FBI eba yakuzenzeeko dda nti oli ku mikutu, nti oli ku TV, nti oli ku internet, osobola otyo. Kalino kyenva mbagamba abasajja baffe Abaganda n'abakyala mwenna,
munywere munda mummwe. Si byakugamba nti essala kusaaga. Musabe ebyo byennyini bye musinga okuyaayaanira. Ebitali byakweyagaliza mmwe mwekka n'ebyabannansi bonna, kubanga ensi bw'ebeera n'eddembe nammwe mugisobola ogibeeramu bulungi. Ebanga ennyanja eradde. Bw'eba eradde naawe osobola okuseeyeeya, naye tosobola kuseeyeeyeza ku mataba. Era oba onoonya kye bwekwatako eno n'eri. Musabe nga muyita mu mazima, ate temusaba bitaliiyo. Mujjukire Mukama yatonda amawanga nga Buganda, amatonde. Uganda Abangereza be baagikola. Musabire Buganda n'amawanga gali mu Uganda, naye si Uganda yo nga Uganda ekipooli. Musubire amawanga gasibibwa mu nsala ezo. Ekyo kiriko enjawulo. Okugamba nti bwe tuwulira Bayibuli kyewandika nti alisiguukulula by'ataasimba mu Uganda mweri. Ne bwe munaagyesibako, Katonda si yegisimba. Ekyo buli omu akimanyi. N'olwekyo temumusaba kugibeezaawo, kubanga si yegiteekawo, era entegeka eri nti ajja bisiguukulula ebyo byonna. Ne bwe binaaba tebivuddeewo kaakati nga mmwe mwewaddeyo mukafiiremu paka, naye era gye biriggwera temugenda kuba naye kuba agenda gijjawo. Era n'abantu abagoberera bugingo mubasabire, ate naye yennyini mumusabire, kubanga obulamu bubeera bwangu nga buli omu alina okutegeera n'okumanya. Kubanga awo tusobola okusinkana ffenna mu mazima, naye n'amanya ne banne bonna baasaba n'ab'essaala ezo baateeka okutuula nabo n'engeri gye bayinza okukwatamu ensonga eyo. Kubanga temubeera mu gundi ya Mukama ate ne mutandika kubeera nga musaba ssaala za kukolima nga n'abantu tebamanyi bikolimo gy'obitadde. Oba ng'oyagala okukolima oba n'okusoma amasaala ng'omanyi nti oli mu nsi eteriiyo, nti abantu bayinza okitwala obubi, yogera gundi ne gundi be bankola bwe bati ne bwe bati. Naye tosaba ssaala ekanyuga bikolimo bisammukire buli omu. Naye nga ffe twagala birembe, era gye tusaba Mukama Katonda waffe n'eddembe mu nsi yaffe Buganda, era tumusaba Mukama awulire okusaba kwaffe n'okwolako kwaffe kutuuke gy'ali. Awangaali Ssaabasajja Kabaka. Amiina.